that stupid look, we will still be here. We will express ourselves. We will expose you. We will record you. We will film you. We will post you. We will share everything. How do you tell me that if I post material that is going to expose you and ridicule and embarrass you, then I commit a crime? Why do you do the wrong thing in the first place? Nkwaniriza ku mukutu ogwa Nyondo Media nga bulijjo amanya gange yenze Nyondo Rozet era nga twewayo kubanga tuweereza eggwanga kubanga tuweereza abantu ab'enjawulo naddala bannayuganda abawulya olulimi Oluganda mu nsi ez'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo era nga mbalamusizzaako mbebaza emirimu gyonna gye mukola entakera era nga nsaba Mungu abanguyizeeko mu buli mbeera yonna. Olunaku olwaleero tusinziira Dubai n'okubanga tukutuusaako byonna ebigenda mu maaso. However, era tugenda maaso n'okutangazaako ku bintu ebirala byonna ebiri mu nsi ez'enjawulo ne tubeera nga ate tuli aware. Olunaku olwaleero ndina omukyala agenda kuba nga yiyanjula amannya ge era nga alina ensonga ze ng'omuntu yankubiddeko oba atukubiddeko nga ffe Nyondo Media nga alina ensonga egyagala okwanja whereby nga alina okuweebwa platform olw'ensonga nti nga ffe Nyondo Media tetusosola mu mawanga, tetusosola mu madiini, tetusosola mu mbeera yonna. Omuntu bw'ajja nga alina point ye ojja kumuwa platform ayogera ebintu bye by'abeera ayagala singa abanga alina obukakafu. N'olw'ensonga eyo omulimu ogwaffe gubeera gwa kuwuliriza nakuwa omuntu oyo yenna platform okuba nti tuli benkanya. Omukyalo naye n'ensonga ze yagenda okuzeeyanjiza ye nga ye era tumuwulirize abaana basobodde okumuwuliriza tujajinge abaana basobodde okujajinga era tulabe ekiba kigenda maaso kigenda okuddako bye byange tusanyusa okulaba maama. Kale nyabo gye baleko kale mukwano nawe gye baleko buuza ko yali ku Nyondo Media akulaba sawa banaye abanda ba ku Nyondo Media muli mutya mikwano musiibye mutya bire muri bulungi amanya n'eddoboozi nze Shamim Nanziri nanyiddwa nga Sham Events nsinzira Abu Dhabi naye nga leero tuli wano Dubai. Sham Events akola kya Abu Dhabi tukuchula Sham Events tutakola kya Dubai. Sham Events ndi promoter ntegeka bayimbi kuva Uganda nkola emirimu nze nkola emirimu taxi leta bayimbi naye ng'okusinga abasa kimaze mu bbanga ki? Mazemu emyaka ng'ena. Myaka ng'ena. Wakategeka ebivulu nga bimeka waneeno mu Abu Dhabi oba Dubai ne bibeera successful? Nebivulu sibibala. Tobibala. Byonna akategeka. Bayimbi wali osituddeko okuva e Uganda? Nali nsituddeko Eddie Kenzo bangi Wininwaji Spice Diana Nina Lo bangi King Saha. Sawa eno wereddwa akakisa okwogera ekikuli ku mutima ekikuva olina okuba nga olina obukakafu olina okuba nga olina proof weyabye. Akati ekinde ku Nyondo waliwo obutali bwenkanya buli na booking a show eya Bobi Wine era nga sinaba ku booking a show twayogera nze ne manager John n'omwami bamuyita Jaja Kaddu abeera wano e Dubai. Ne bangamba nti Bobi Wine agenda kujja ku meeting ne meeting Bobi Wine ennaku z'omwezi zaali 28 ogwokutaano guno gwennyini gwe tulimu namu meeting ku Greek Hotel ne twogera ku nteekateeka eyange okutegeka show. You have some of the pics of meetings oba some of the voice notes onaokulaga kina nti waliwo mu meetings eko? I have everything. I have all proofs. But twamaliriza ne tumala meeting yaffe ne Bobi Wine nangamba ayagala show emu nga y'amaanyi mu Dubai. Nangamba naye maliriza ne ba managers bakwatagana ne Kaddu okwatagane ne Jani okiliyalinge then mumalirize ku date yammwe. Bwe twaddayo kola olunaku nga sinaba kugenda wala. Kaddu yangamba ku meeting Bobi Wine nyina okumuwa $200. Kola olunaku lwennyini nakwata $10 n'ezimuwanga ziri mu $. Wina meeting Bobi Wine Kaddu bamita Akram Sentongo abeera Dubai ne muwa $10. Bwe twatuuka ne ntuuka ewaka nga maze okuva mu meeting ne Bobi Wine nangamba waaye buli kimu nkimaze omuzannyo gwo guwedde kakati tewakyali kirala kiddako kyakufunira lunaku
tumaze buli kimu ne manager John nangamba soko osindike $10 endala $10 endala nazimusindikira ku mobile money nangamba nti yangwa principal kuyisizeemu nenzisindika bwe nazisindika ne bangamba Aishamu yangu wolisiro omusajja yakonfaminze dasho weereza deposit nga njogera ne manager John yangamba weereza deposit yangamba ziweereze jajja kaddu teeka sente zo ku account ya jajja kaddu then yagenda kunsindikira tuweereze email bangamba gwe weereza deposit yenna gwoweereza kitegeera nenkwata nenziteeka ku account ya jajja kaddu ne bangamba tandika okunoonya venue naye twetaaga kisaawe olina receipts ng'omuweereza sente ezo nina receipts kuba mulinamu communications ezisobola okulaga nti kituufu gaayo nomwa communicating nga nobeera ng'omuwa sente ezo communications zonna weeziri kubanga twa communicatinganga ku WhatsApp n'okubakubira direct calls bwe namaliriza ne nkola ki jajja kaddu ne muwa sente bwe namala omuwa sente ne bangamba look for venues ne ntandika okunoonya ebifo e Dubai nga bwe nzija Dubai bwe nzirayo Abu Dhabi ne bangamba twagala kisaawe kubanga n'omukulembeze yagamba kisaawe twagala show ez'amaanyi nga ziriko stage ez'amaanyi nangamba it's fine nangamba ne mugamba ye twalikoze ne Abu Dhabi nangamba no njagala kukola show emu nga y'amaanyi eneeyogerwako ensi yonna nengamba it's fine bwe namaliriza nentandika okunoonya venue we natandika onoonya venue manager John nampeereza message nangamba munange omanye ekiriwo waliwo abatuwadde ate ku sente ezisingako naye onooba mbadde nkusaba okole nabo tukuteeke ku posta ne mbagamba nedda nabawa sente njagala kukola mulimu bwe guba ng'omulimu guganye sente ze bagenda obba oba $1.5 nange ngenda kukola ki kugubawa ne bangamba nedda ono musajja ye yakoze buli kimu ne venue yagifunye dda ne mugana nange naade nafunye dda venue kuba n'ekifo already nabagambye nakifunye ne bangamba tekiri possible ogenda kukola nabo tubawe terms and conditions bali be bawadde ekivulu ne mbagamba nze nga naye tebadisclosinga promoter ki gwe bawadde ekivulu ne mbagamba nze I'm not ready to work with anyone nali nyingidde business nga njagala kukola nga nze naye bwe kiba kiganye mumpe zange ndikola olulala nammwe ne tubeerawo mumpe zange nga mmanyi tikigenda kwanguwa kuba mukusooka nasooka ne mbagamba nedda show njeetaaga saagala sente kuba na bookinga already ne mukwata ki ne mukwata sente mwali badde temukwata sente nga mumanyi show temugenda gym bwe kyali bwe kityo nenzija nga ngumiikirizaako bwe nteekawo communication nsigala njogera nabo up to the last wendabye nga obudde butambudde sirabawo kikyukawo bwe bangamba leero tusimanya jajja kaddu bwagamba mbadde mulwadde mbadde ku kitanda ne mbagamba naye kino ekintu kitono nnyo management yali badde at least ecoordinatinga ne bagamba nti oba olitampadde sente boka bakwate sente bazimpeereze nze nkiveemu bajje bulungi bayamba abaana be bagamba okuyamba nga ate nange owa refund ate sinafuna sente naye kwe kusikiramu ne ngamba no ensonga weetuuse maybe ensi erina okumanya amazima nze neekubira mulanga njagala sente zange sirina kirala kyonna kyenjagala Kyagulanyi simulinaako buzibu ne bwe mba sikoze business naye tewabaawo any differences naye obuzibu bwange ng'omukazi eyeeyiya sente nkeera nenjikola wano nawali ne investinga mu muyimbi ate business sigifunye ne refund sigifunye wano wenviirayo ne neekubira omulanga nti Kyagulanyi information eno bwe badde tekutuuseeko luno bwe kutuukako ku mulundi guno nsaba okwatagana ne management yo obasabe bampe sente zange banzirize refund nga tebannajja ku show. Omwami eno omwami kaddu gweyogerako wakasemba communicating naye ebbanga ki? Nasemba communicating naye ndoza lwali lwakuna olwokuna lwe yali ansuubiza lwali lwakubiri lwali Sunday nangamba nti ngenda kuwa sente ku lwokuna ne mugamba ku lwokuna nga wala leero Monday naye ku lwokuna lwa wiiki ewedde kino ekintu kimaze ebbanga ki? Ku lwokuna nasasula deposit mu gw'omukaaga ennaku z'omwezi 10 gwa mukaaga gwa musanvu gwa munana gwa mwenda tuli mu gwa mwenda yes basooka ne bangamba ne mbagamba banaye sho mujinzijeeko naye nyina costs endala zenkoze mbadde ntambula mbadde nnoonya venues nyina costs endala zenkoze ne bangamba nti we tuna Dubai tujja kusasula costs naye katusooke tukuddize zino ze wateeka ku account
nembagamba it's fine naye neze nateeka ku account at this time sente wa muntu tongo gasagasa muzirenga sente meka ngo wena n'obujulizi bwazo nti ekyo kino kibaidde mu sente bwesinga ne receipts bwe ziringa sente meka wera balirindemu ziba like 10 million ziba 10 million that's gwe mutwalo gwa wano mutwalo gwa dira wano wenkubuuliza Sham myezi kyenkana ena okuva omwateekateeka okukola ki omukulu natakola ki natalabika emyezi giyiseewo ena mirambiri oba 3 n'ekitundu lwaki ovuddeyo akaseera kano kubanga naali ku Nyondo Media alaba ajja kuvayo agambe lwaki omukyalo navuddeyo kaseera kano nga tunatera okutuuka ku show ey'omukulu egenda okujja okubanga enunula abaana baneeno mbadde sinza bitakuwa platform kubanga tuli bannayuganda oli munnayuganda munnayuganda ne mukulu Kyagulanyi muki munnayuganda webaye nti omuntu yenna aba yeetaaga obwenkanya nti nange nowabeera nze nga sifunye bwenkanya nja kubulwani abeere nga nkola ki kabeere omwami Kyagulanyi Sentamu ye muntu akyasinza okulwanirira obwenkanya era nga mmanyi n'ayagala obwenkanya era ataze n'omuntu mulala kubanga akola ki nga manyi obwenkanya ebintu bino byonna obyogedde no proving nti olina proof yonna naye wenkubuliza ekibuuzo kyange kino wammaa kubanga nadde sijja kukuma opportunity nga munayagala bunange okujja okweyanja kiri kikuve ku mutima olabe nti ofuna akasenteko weyabayo kiba nga kituufu wawayo sente zo kiba kikugwanidde okuddizibwa sente kubanga wati wafuna kiwakola ki kiwasasulira then nenkubuuza lwaki ovuddeyo muzina ennaku nga wasigadde ennaku ntono ddala omwami eno okubanga ajja akola ekivulu abeere nga nnula abaana bane lwaki ovayo ku ssaawa eno lwaki nvuddeyo ku ssaawa eno tubadde ne communication nga njogera ne manager nga njogera ne Jajja Kaddu naye nakubidde Jajja Kaddu ku lunaku olwokuna lwe yali ansuubiza okumpa ssente ng'olwo mumiikiriza ebbanga lino lyonna okuva ku lunaku olwokuna paka ku ssaawa ya leero takyakwata ssimu bwe nakubidde manager John yabadde yakatuuka e South Africa yaŋŋambye Shamu naakatuuka kasooke ensetolingi enziremu nkukubire nga mukubira ku botimu teyazeemu kukuba bwe nazeemu okuba teyakutte kwe kugamba nti ku ssaawa zino kanveeyo kuba it's like obudde bunzigwako ate wanaamala okujja nayimba maybe sijja kusasulwa omanyi kiba kina muteekateeka muli wamala okuyimba awo basobola okubanga bakuddiza sente zo baali bakikonye kuba tebakikonangako ate singa kibadde bwe kiti ebbanga lino lyonna lyenzize manja saalize mu kamera singa bagamba nti oba Shamu katuteekewo agreement bweti nti tuwe deadline bweti naalibadde manja nga mmanyi olunaku lwengenda okusasulwa naye tewali platform mukyanga wadde otandise kola bivulu wakakomplaininga ku bantu bamekera kujja ku social media ng'oboogerako nga nze bukyantandika kola bivulu siimirirangako wadde mu kamera okufuna wadde interview bwe tunoonya noyandusanga kamera ne video nga gyeri nga zembeera zo oyala okuvaayo noyogera ku bantu tebaganyookola era n'abantu abammanyi bammanyi sirina muntu yena gwe nali complaininzeeko ate sifunangako anything with any artist Sham singa kiba kivaayo ng'obubaka bunene bw'otuwadde nga buli wrong kubanga nze just ndiwo okuwa platform nga munnayuganda muno media ebeerawo nga ya buli muntu yena nga tukoze eki tusosodde kubanga nze sirina side gengenda gamba ontalina kuwa platform nontalina kuwa platform bwe nkuma platform ogenda kulowooza ekintu kirala nnyo I'm giving to other people to express what they feel on their hearts whereby ndife to welcome each and every part because we are all Ugandans tuli free okubanga tukyazibwa kubanga bakyazibwa ku Nyondo Media kwogera bakoze eki azulonga kuliko obuki obukakafu naye watira ebintu bino byaba bivuddeyo n'obukakafu bwetanga bufu abantu wako setting ati obolo nderinyo yogedde bubi ogenda kusikola ekintu you have the money to compensate those people. It's not about the money to compensate those people. Ngenza okuvaayo kutunula mu kamera ndi mukazi atambulira ku mazima era ndi mukazi ali open ate sawa kuvaayo n'empayiriza muntu sisobola. I have a say ku kyemmanyi nti nakikola ne proof yonna ngenda gikulaga. Okay, gwe namna Uganda atulaba ngaffe aba Nyondo Media to welcoming each and every person. Ebigambo bino si bya Nyondo Media era tibadde bya Nyondo Media bibadde bya mukyala Shamu era nga yamanyi enteekateeka zaabwe wezaali eza shows twaliyo naye ate ngaffe aba Nyondo Media tubadde tulina olukusa okubanga tukyaza omukyalo ono n'abaako ne kyayogera singa abanga alina evidence era gyagenda okubanga tuwa very soon okubanga tugiteekayo gwe namna Uganda munaffe gy'owangalira ffe tetumalukisa muntu yenna tetuliiko bintu bya politics nti oba eno side eno oba eno side eno nti oba lino ggwanga lino ggwanga liri oba ono waddiri lino era obadde ogobedde bulungi nnyo okubeerako abalokole Nyondo Media kubeerako abasiraamu ne babuulira edduwa bitwatugereshe Sheikh alanga mutera okumulaba
n'abantu amadini amalala ag'enjawulo. So nga ffe omulimu gwaffe gutukola kwa muntu platform najja nayanje kimuli kuki mutima tekibeera kyaffe ngaffe abanyondo media era nga kimanyi ekintu kitibwa obwenkanya obanga mukyalo no kitu kyogerako kituufu obwenkanya babwetaga teri mu nsi mu bulamu buno mutagala bwenkanya bw'obeera ng'osasulidde ekintu kyosasulidde bwe kiba nekikuweereddwa kiba kitaagasiriza zikola ki zikuddizibwa kubanga obeera ozikoze eki zimenyekedde. For example nga nze wano mu ddungu tukola essente zonna tuzikola mu bulumi bugu mulingi nga bw'okiwulira n'otuyana n'okomayo so akasente okaba nkatono nnyo nkadde kakuggiddwako tofunye kyoyagala kakuluma. So bino bigambo bya Sham kiri gyali alina akakafu bwonna era if it is to question you're going to be the one who is to answer because I don't know. I'm ready to answer. Ate n'ekirala kyenyongera ogamba abantu oba abalabi ba media abanyondo media kino ekintu nainvestinga ng'omuntu nga promoter tekyali kya politics era nali nkoze eki investinze nga ndeta Bobi Wine nali sireta Kyagulanyi Ssentamu nali ndeta Bobi Wine mu show kuyimba nga investinze. Okay, I think we shall come back with the evidence nga bw'okyogedde ye mukulu Kaddu Akram Kaddu video eno ketambule wonna Munnayuganda abagifunye tetekawo mbeera yonna tugitambuze. Omukyalo naafuna obwenkanya wekiba nga ddala kituufu abanja ssente ze essente y'ekikyala oba ey'ekikazi emenya kyenyinza obbagamba abakyala abangi waneno bagenze ku nguudo naye nga such a young lady very beautiful like this nasalawo naga sijagenda ku nguudo leka ŋŋendeze ntandike kino mbe nga kitekamu ssente zange aye nabanga tafuna kyayagala tagenda kulaakulana. Ffenna Uganda tukolera nkulaakulana twagala okukulaakulana naye tuba nga tugenze mu byabufuzi okosi na buli yenna avaayo okubanga abako ekituukamu mu nsi abayagala enkulaakulana ebire ngaekola ki ebaawo ffenna tulwanirira nkulaakulana. Kigambo kimu bibiri ekisembayo Sham afuna kujjako vidiyo eno. Ekigambo kimu bibiri ekisembayo kuchenyezo oba njogere ku kika right now simanyi naye I'm so emotional kubanga sinze yali badde avaayo nemba nga njogera ekintu kyonna ku Bobi Wine naye it was like I'm pushed on the wall nempulira nga muli mutima ninafuna obwenkanya. That's it. Okay, kimu kyaffe ekyokubiri twagala tugine proof omukyalo byayogera bituufu oba si obinabanga bituufu kyetusaba abeere ng'afuna obwenkanya kuba kiba kimugwanidde alizibwe ssente ze bwe kiba nga si kituufu yagenda okutuula mu kattu. Sinze Nyondo Media tubaagala nnyo musubscribinge mukomentinge kyonna kyobeera oyagadde ne oba negatively oba positively it's upon you. We can't force you to say whatever you would like to say then sharing awako sigala ng'otugoberera ng'affe aba Nyondo Media otuli kulaba na Uganda mu bulungi ne mu bubi. Bye. Mukyala yeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Glam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glam basangibwa Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit bakubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe. Buli lwolowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne keekisi eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, daddies n'ebintu ebirala bingi. Kuba ku noti 7 noti 3 9 4 724 oba noti 7 noti 8 234 6 9 oba plus 9 7 5 8 8 Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice.